Musaza Kyaddondo Badereva ba taxi abaagobwa e Busega gye buvuddeko bakedde kulwanagana n'ab'emmotoka eza special ezigenda ku Lwentebe ne batuuka n'okusalagana amacupa. Omusasi waffe Lukenge Sharifu kalukuviire ku ntono. Omwezi gwe tukubya amabega abagoba ba taxi abakolera ku luguudo olw'Emityana awamu n'Entebe bitundu eby'e Busega bakigwako bwe basengulwa era paaka yaabwe nejjibwa mu kifo ekyo. Abagoba ba taxi bano baddamu ne bakomawo emabega mu nkulungo ey'e Busega ku luguudo lw'Emityana ne batandika okuteeka awo taxi zaabwe nga bwe batikkira abasaabaze be batwala mu bitundu eby'e Kajjansi. Kyokka mu kifo kye kimu mulimu n'abavuga obumotoka obwa special. Kaakati ekikedde okulwanyisa oba okukubaganya bano bombiriri kwe kubanga bano bagamba nti bavuga special ate ne batuuka ne ku ssa eritandika okuyita abasaabaze ng'omulimu gwa taxi bwe gwandibadde. Bano nno bakubaganye ebikonde era waliwo n'abagoba ba taxi abasaliddwa ebicupa nga batereka misaayi mu migongo. Bano batubuulidde nti embeera eno ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA kye kirina okubatawulula olw'ensonga nti bano basasula emisolo mingi aba taxi ate aba special tebawawadde omunu gw'ennusu. Asajja ba special aba muwundo special haya ne bataliko tulumba awo. Woro kamadimu abantu musamu ne batulumba ne batugira omu nayo asechupa tegeddeko lya Juma n'ajinfumita mu mugongo yonna omusayi guyika ne tubeera waawo tawde ujja tusigala tuyita abala ne bajja ne bawala kyamani waabwe najja kyamani wa muwundo naye nataliko okumukolako alagira mu bakube. Abagoba ba taxi okuva mu paaka ey'e Nateete basazeewo okujja ne bagumba ku poliisi wano ey'e Busega nga bagamba nti baagala poliisi ebannyonnyole ereme kutunula butunuzi nga entalo zino zigenda mu maaso era tebakyayagala nti musaayi kuyiika. Ku lwa 88 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano e Busega. Okuddayo musaza Buddu wabaddewo akasatiro mu kibuga Masaka mu kikwekwete ekyokufuuza abazimba mu bumenyi bw'amateeka ab'olukiiko oluvunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kibuga Masaka bwe bakutte town clerk nga naye bamusanze azimba nga talina pulaani. Omusasi waffe Omusange Kayinja yalina ebikira ku bino. Enjogera egamba nti omuyizi ate yali mu kuyiggibwa ku luno etuukiridde ddala kwamyuka town clerk w'ekibuga Masaka atwala division eya Nnyendo Mukungwe Sala Nandabula ng'ono bw'akwatiddwa ng'azimba wabula ng'abadde talina pulaani. Bibadde bya mpuna byennyini olukiiko lwassibwawo okulungamya abazimba mu kibuga Masaka okulaba nti tewaba addamu kuzimba mu Masaka City nga talina pulaani nga lukulirwa kansala Alice Nannungi abadde ne pulaana w'ekibuga Masaka wamu n'abakwasisa amateeka ba Masaka City Council mu kikwekwete ky'okufuuza abazimba nga tebalina pulaani n'abamu nga bazimba kiro bwe bagudde ku town clerk mu zone eya Kimanya B ng'azimba kyokka nga talina pulaani ng'etteeka bwe liragira. Wano nno wabaddewo akasatiro abakozi ababadde bazimba abamu ne badduka ate n'aba enforcement abamu ne batya okukwata ebintu bya mukama waabwe kyokka oluvannyuma aba enforcement balagiddwa okuwamba buli abakozi kye babadde bakozesa mu kuzimba byonna ne bisibwa ku mmotoka ya kanso ne bitwalibwa mu yaadi ya kanso. Town clerk alagiddwa okusooka okufuna pulaani alyoka azimbe n'alabulwa nti singa takikola byazimba bigenda kumenyebwa ate asasulire ababimenye wadde nga naye abalabudde bamanye nti ye town clerk ate era mukama waabwe. CBS yayogeddeko n'akuli akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba mu kibuga Alice Nannungi ku ssimu n'ategeeza nti mu mateeka abantu bonna benkanankana era tewali aligu waggulu w'amateeka bw'atyo kwe kulabula nti akakiiko ke tekajja kuttira muntu yenna ku liiso. CBS tesobodde kufuna town clerk Sala Nandabula okubaako kyayogera kuba essimu ezimukubiddwa tazikutte. Akakiiko kano akalungama eby'okuzimba katongozebwa Minisita General Katumba Wamala era ssentebe waako Alice Nannungi ne bammemba b'akakiiko kano baalayizibwa omulamuzi w'e Masaka okutandika okukola nga akakiiko keetengeredde. Omusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City.
Musaza Kyaddondo Ministry y'ebyobulamu n'okutuuka kaakano tennaba kukakasa obanga omuntu yafudde akawungeezi k'eggulo ng'alina obubonero obw'Ebola obanga ddala yafudde Ebola oba nedda. Waabaddewo akasattiro mu Kampala akawungeezi k'eggulo essaawa nga 2 omukyala omu bwe yagudde ekigo n'afa ng'obubonero abamu bagamba nti bwalabisenga obw'Ebola era omulambo gwe gwaddusiddwa bunnambiro mu ddwaliro e Kiruddu okwongera okwekebejjebwa. Ministry y'ebyobulamu egamba nti ebyavudde mu kukebera sampolo z'omukyalo ono tebinnaba kufulumizibwa. Ye Dr. Richard Kabanda avunaanyizibwa ku by'okusomesa ku ndwadde mu Ministry y'ebyobulamu agambye nti newandibadde ekirwadde kino eky'Ebola kyazzeemu naye bakyasobola okukirwanyisa singa bannansi banaakolera wamu nabo mu lutalo luno. Ate era n'omuwendo gw'abantu abafa nagwo era gweyongedde. Mulina okumanya nti bwe tuba tugoberera emirundi 5 gye tuyisemu emabega nga tulwanyisa obulwadde bw'Ebola kuba guno mulundi gwa 6 ng'obulwadde buli wano. Bw'otunuulira ku bantu 100 ababeera bafunye obulwadde ebiseera ebisinga obungi abantu ebitundu nga 5 ku buli 100 batera okufa. Tuli ba mukisa nti bw'otunuulira omuwendo gw'abantu wano abantu abakafa oba ogenda ku percentage omuwendo gukyaliko wansi. Naye twagala okukubiriza abantu baffe obutaggwaamu maanyi. Abasawo abakazuulibwamu ekirwadde kino nabo bali 9 era Dr. Kabanda agamba nti kaakano bali mu kaweefube ow'okubangula abasawo n'abantu abalala bayinza okuyambako mu lutalo luno. N'ekigendo ekyokulaba nti baba basobolera ddala okusomesa abantu ebikwatagana ku bulwadde bw'Ebola, baba basobola okugerezeganya n'abantu mu bitundu gye bali, ate babenga era basobolera ddala okukola emirimu egiba gibatumiddwa mu bitundu byabwe eby'enjawulo. Tulowooza nti n'enkola eno ejja kuyambako okuteekateeka bannaffe okuva mu district n'okusobola okulaba nti basobola okutambuza emirimu mu nkola oba mu ngeri ey'ekikugu. Ekintu ekirala kisinga okubeera ekikulu kyeyinza okusembyayo nakyo kituufu olw'okuba nti emirimu gyasigala gitambula obulwadde busobola okutambula. Naye ekyongera otuzaamu amaanyi kwe kuba nti abantu abasinga obungi babeera basangiddwa nga balina obulwadde babeera bali ku kituyita master contact list yaffe. Ebyo nga bikyali bityo ekitongole kya Awesome Mind Speaks ekikolokose gavumenti ya kuno olw'okumalira amaanyi ku ndwadde enkambwe nga lumiimamawuggwe ne Ebola zokka kyokka neerabira endwadde endala ezisumbuwa bannansi. Rehema Nakato Ssesimba akulira emirimu mu kitongole kino mu kwogerako ne CBS ku mikolo egy'okukuza olunaku olw'ebyobulamu by'obwongo Mental Health Day entinda agambye nti abavubuka bangi bakoseddwa olw'obutabangulwa kimala. Nga Tuhire Joan Nakisubika Justin ne Basome Gavini nga bakugu mu kulwanyisa endwadde ez'emitwe bagamba nti abakyala bezisinga okukosa. Okuddayo mu ssaza Buddu abatuuze n'abakulembeze mu Kagologolo Town Council mu district y'e Bukomansimbi basitudde butenkundi nga babanja gavumenti essomero erya Seed Secondary nga bagamba nti nabo baagala bagabane ku keeki y'ensi eno kubanga nabeera bawa omusolo. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Emyaka 5 egiyise district ebadde ewandiika ng'ejjukiza gavumenti essomero lya Kagologolo Town Council erya senior. Era ebiwandiiko biraga nti Masimbi Memorial Seed Secondary ly'essomero eribadde lisuubirwa okuzimbibwa. Ssekigudde Alex nga yennyini ntebe wa Kagologolo Town Council wamu n'abatuuze be bagamba nti olukalala lwa zi district olwafulumye nga Bukomansimbi teri kwezo ezigenda okufuna Seed Secondary lwabakubye wala nnyo kubanga essuubi bulijjo balirina. Bano kati bajjukiza gavumenti engendo n'okubonaabona abaana bye bayitamu nga banoonya essomero lya secondary anti eggombolola ennamba teriimu senior n'emu. Bagenzi ofulumya lisiti y'amasomero agagenda okuzimbibwa mu sub counties ne town council okwetula Uganda yonna nga gali 18 neera Kagologolo teriimu. Tetulina seed school, tetulina ssomero lya secondary lyonna erya gavumenti. Nenjagala okujjukiza gavumenti tinaffe tuwa omusolo ng'abalala. Ssentebe wa district y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayiira ategeezezza nti Kagologolo Town Council si ye yokka ebanja wabula n'amagombolola amalala nga Kigangazi Town Council wamu ne Butengalulo tegaaliimu secondary ya gavumenti n'emu. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi.
Musaza Kabula abakulembeze ba district eri Ntonde beyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebyo w'okubiri olw'amaanyi g'atadde mu kuzzaawo obutonde bw'ensi obwonooneddwa ennyo ng'ayita mu nkola eya bulungibwansi Obuganda mwe busimbidde emiti. Nnyini ntebe wa district eri Ntonde Fred Muhangi asinzidde mu gombola ya Mumyuka Kasagama mu kukola bulungibwansi n'awanjagira abantu ba Kabaka bakozese ekiseera kino eky'enkuba balime emmere ebamala okulya mu maka gaabwe ate n'okutundako. Mbasibira entanda nti enkuba etandise okutonya bannange tusige emmere kolaki era tusimbe emiti kubanga ekyeya kyetuvuddemu buli omu akirabye akitesitinzeko bannange twale omulama gwa Ssaabasajja ogwa bulungibwansi ogw'okutaasa ensi yaffe twetwonoonaki environment. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kabula Lumaama David Luyimbazi Kingi akunze bannakobula bakozese omwezi guno ogwa bulungibwansi okusimba emiti okumalawo ekyeya. Ng'Obwakabaka bwa Buganda guno omwezi gwa bulungibwansi era bulungibwansi yatongozeddwa nga tulina okusimba ekibira kya Kabaka. Tekitegeeza kusimba miti miyitirivu naye naawe wennyini mu makaago omwana omuzadde simba omuti. Emiti gye tunaasimba egy'emingi kyekibira asobola okusimba emingi ng'olina awantu tusimba. Kino tukisuubira nti ffe bwe tukitandika mu Buganda n'abalala bagenda kweyongera okukikopa era kibuna awalala bonna mu Uganda. Abakulembeze b'e Kasagama abakulembeddwamu Godfrey Mbwabiizo basanyukidde enteekateeka ey'Obwakabaka eya bulungibwansi ne bategeeza nti ekitundu kyabwe kaakano kifuuse kiyonjo. Musaza Kyaggwe enteekateeka z'ekisaakaate ekya Nnabagereka eky'omwaka guno zeeyongeddemu ebbugumu ab'essomero erya Muzza High School erisangibwa e Mukono nga be batesitesi b'omulundi guno bwe bakoze bulungibwansi ne bayonja akabuga k'e Kabembe mu gombola y'ekyampisi mu kwetegekera ekisaakaate. Bano bakulembeddwamu olukiiko lwa Buganda Twezimbe Ssaalongo Wilson Mukiibi Muzzanganda n'omukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Anne Kigudde ne bagogola akabuga k'e Kabembe nga bayambibwako abayizi abatuuze n'abakulembeze mu kitundu. Oweekitiibwa Anne Kigudde Namayanja akiikira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda olukulu agambye nti omuggalo gwa Lumima Mawuggwe gwakosa nnyo abayizi ne basuba okuyigirizibwa kwe kukunga abazadde n'okusingira ddala bannakyaggwe batwale abaana mu kisaakaate babangulwe. Era nkubiriza abazadde bonna mu Buganda ne Uganda mwenyigire mu kuleeta abaana bammwe mu kisaakaate kubanga tulabye nga COVID ono yanyiga nnyo abaana baffe n'abantu abakulu yabanyiga. Kati bw'onaaleeta omwana wo mu kisaakaate January ojja kulaba enjawulo mu mwana wo bagenda kuyigirizibwa ebintu bingi nnyo okweyisa obulungi naddala ekisinga obukulu obuntu bulamu. Tulabye nga obuntu bulamu mu bantu buweddewo mu bazadde buweddewo mu baana. Omukungu Ssaalongo Wilson Mukiibi Muzzanganda nga ye mutandisi w'essomero lino erya Muzza era awaddeyo ettaka lya yiika nnamba kwe basimbye ekibira kya Ssaabasajja Kabaka bw'atyo n'akunga bannakyaggwe bajjumbire okuzzaawo obutonde bw'ensi. Tutandikidde ku eka nnamba okusimba ekibira Ssaabasajja Kabaka kyabadde atukubiriza nti yeetaaga buli muntu yenna oba ku kibanja kye oba ku ttaka lye. Naffe abamuzza high school olwaleero tutandise ne eka nnamba tusimbye ekibira kijjudde ng'abaana bennyini be bakyesimbira abazadde batuwadde emiti ate tusuubira okuba nga tujja gena nga twongerako era nga mmanyi nina obukakafu nti mu nkomerero y'okuggalawo ekisaakaate ne maama Nnabagereka ajja kutuwa omukisa ajja alambule ku kibira ekyo oba ne baminisita bonna bajje balabe ekibira abamuzza high school kye batandisewo olunaku lwaleero. Bannakyaggwe nabo beebazizza nnyo olw'omukisa ogubaweereddwa okubatwalira ekisaakaate ewaabwe. Twasenze nnyo okulaba nga alese ekisaakaate wano mu kitundu kyaffe olw'ensonga empisa z'abaana baffe abali muno mu kitundu naddala omwana abanga akasomyeko empisa mbi nnyo ddala naye atilisiti bwe tufuna kyansinga eno kiraga nti wajja kubeerawo enkulaakulana ey'omu bwongo. Enteekateeka Nnabagereka kituufu esobola okumalawo ng'eyita mu kusomesa kuba ekintu kyonna omwana ava obuto nga bamusomesezza kiba kirina enjawulo y'amaanyi kyakula nakyo mu mutwe. Mu ssaza Mawogola ab'ebyokwerinda mu kibuga ky'e Lwebitakuli mu disitulikiti y'e Ssembabule balangiridde amateeka amakakali ku babbi abasitudde enkundi ensangi zino. Akulira poliisi y'e Lwebitakuli Mwambala Yakubu mu lukuŋŋaana lwakubye agambye nti ku zooni ettaano ezikola ekibuga kino empuku y'ababbi abasima enju ez'abantu n'abakomonsi b'enjaga eri mu zooni eya Kalinzinga eno baagikazaako lyakyalenga. Yakubu Mwambala agambye nti obubbi obusinga bwa kusima nju n'amaduuka saako obubbi bwa pikipiki
pikipiki wamu n'abo ababbi abateega abantu n'alangirira nti omubbi gwe banaakwatako baakumukuba amagulu era n'awera n'abatambula amatumbi budde. Ababbi we bali wano mukwatagana n'ababbi ne baveera matete ne bajja wano mwe mubbe n'ennaku zibameka munageze n'alima bwewebasi n'afuna looni bambi n'agenda mu banka n'afuna looni n'abula kapipiki n'okabba n'okatwala n'okuma ku makya n'ojja omwenge n'okyakala n'ofuna abakazi olinga ye abonaabona olowooza ye bw'aba akaaba muli mazima bw'oba ofuna emirembe bwekeera ku makya nga batudde enkokoyo nga batudde enko yaku mu kitundu obulira otya naye ate pipiki ebukadde obutaano so ababbi wali wano naye mubbe ennaku zibameka bajja kubooti kiro saa mukaaga n'enkukwata kituufu mbodi fisikalo temuneebuuza tamba n'ekyuma kyange mmotoka kibaamu nkukwata engoni mu pikyo saa mukaaga amagulu ngenda bakola ki atiziiti era mukiiga okuba n'olwapiki ababbi munda basikeke ababbi mukola ki saa mukaaga okwekiro genda okola ki nkusange ngona kyoppi oba ng'oli mu nyumba osimba bonga okola fisikali ngenda kubamu. Nyini ntebe wa Lwebittakuli n'owa zooni ey'Akalinzi basanyukidde nnyo Osso okutandika ebikwekweto tikubanga obubbi bususse nnyo mu kitundu kino. Njagala abantu mukibabuulire nga Osso wabagambye nti ababbi mundaba ababbi. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.